Kitalo nnyo ekyamutuuze munnaffe okufiira mu kikangabwa bwe kiti okufa nga batugumbudde mu tugumbule naye kye tusaba poliisi etuyambe ku babbi n'abaana basusse mu kkubo lino okuva ku luguudo wali okugenda okutuuka ku malaalo ewa Bunnya. Abaana bali awo bateegera awo abantu baba n'obuso so nga poliisi efuuse kyesirikidde. Nawuliddeko nti omwana yamufumisa akaso mu lubuto n'okumusala obulago naye ng'amusaba 2,000 bubiri bwe ziti zaatutte mutuuze munnaffe ng'omwana ye zaayagala amuwe 2,000 era kyamuviiriddeko okufaako. 2,000 taata namuganda nakuwadde eddasi ekyokulya obudde buno sina ssente ninakwata ekisa omwana n'akimufumita ku bulago kyeyakomye okwo n'amufumita ne mu lubuto ekyatusa okubanga omuzeeyi nikimumalamu amaanyi okutuuka okubanga afa. Yagezezza kubanga addusibwa mu ddwaliro eya Wanda Health Center wano Matugga naye ekyennaku Mukama n'asalawo n'awummula bw'atyo. Kitalo nnyo, kitalo ddala okubanga tufiddwako omutuuze oyo yajja Isa nga basinga tumumanyi abadde muntu omukakkamu atalina mulerembe na muntu yenna ate abadde omutuuze omulungi. Iwe yamubeesezaawo ebbanga lyonna mumubeesaawo ebbanga lyonna yageze namugulira ecupa zabadde 7 oba bafunamu ku busente simanyi najjaana eno namugamba bampeeyo 2,000 muzeeyi n'awakana namugamba sirinaamu ssente saa zino naye tugende wali eri wansi nfunemu kasente baba bakkirira batuuka wali eri omulezi yasoose nawagala nino mbu obwambe bwe 6 batuuka wali eri wansi najjayo akambe mukujjayo akambe namufumita namukuba kana akawano namwongerako 2 kati mumwongera muzeeyi nakirira wansi omulezi namalayo kati fene tugenda paka kuwanda mu ddwaliro tuli awo kuwanda mu ddwaliro abasawo twabadde tulinda ekintu kimu nti bannayo omulwadde wamwe nti oba kino kikino bazze ne batugamba nti muzeeyi avuddewo kaweddemu era twali tuli awo nga bakubira patro nejjawo mate bagitwala emunaku ekyabaddewo ekikangabwa musajja waffe yatufuddeko kibi nnyo kibiddala yatusiibudde bulungi yatugulidde ebyokunywa ne tumusiba tumugamba agenda waka naye yatufuddeko mungeri gyatutamayi bamufumisa biso naffe ne twategedde bamufumise kibi nnyo kibiddala zira abaana bano gye bafuuseemu ekirala bangi nnyo tugezezzaako okulwanisa abaana bano naye obulwadde buli ku bazadde kubanga abaana ba mu kitundu ate abazadde tebaagala bakwate ku baana baabwe. Abaana bangi nnyo kuba kati omwana ono engeri gy'abadde nti atambula n'obuso okiwulira obuso ng'abantu bamulaba naye nga tebasobola kutegeeza gakwerinda tebasobola kukola ki bwatyo n'atuuka okufumita Jjajja Isa. Jjajja Isa abadde mukwano gwange era ng'omwana ayambuka gy'ali waliwo ekibinja eky'abaana abo okiwulira naye tusaba abazadde omwana yenna gwe bakwatako tugezaako genda mu byokwerinda leka bamukangavule era kino nkyogera buli kasolo yenna ali mu Matugga yesaawa buli kasolo ali mu Matugga yesaawa balina obuso balina ebintu bye bakola abazadde bye babakweka bwe balaba abasirikale nti bazze okukwata abantu nga babakweka mu mayumba gaabwe be bababuulira naye tugamba abantu b'e Matugga tweveemu ffenna tukwatize wamu tumalewo abaana bano naye kino nkyogera nga ŋŋamba oba nze nzirako oba nze nkola ki ndi redde ne bakasolo era omuvubuka oyo ŋŋenda muyiga paka eyase Jjajja Isa. Ab'omu kitundu betwezaalira ate be bafuuse ekizibu so njagala kusaba bannamatugga fonna nga tetwagala kubanga twayongera okuyiwa omusaayi n'okufiirwa abantu baffe abalungi ate betweyagaliramu tuyimukiremu nga yatega ogw'ekyayi
tusobole okulabika nga tutaasa embeera eno nga bw'oba olina omwana wo ng'okimanyi ekyamazima bamusonzeemu ennwe wadde nga gw'omuzibira mukwate omutwalire ekitundu ate ekitundu kimutwale mu bannamateeka asobole okuteekebwa mu kifo ekituufu gy'anaasobola okuva nga alina empisa kuba abantu bangi battiddwa bantu kasukasuka tuli mu bantu 4 juzi omuvuka waffe w'omupiira yafumitibwa ebiso ne tumuziika so ffe bannamatugga tuyimukiremu tusobole okubaako kitukola okuleka nga tutaasa embeera naye nga ekitabo ekyo kyamazima embeera yo esusse obw'omulamuzi kuba ne poliisi ekyamazima temala tulina poliisi wali ematugga naye tebasobola kubeera buli wamu naye ng'ate ffe bannamatugga tumanyi abaana baffe gye basinziira n'ebifo ebituufu mwe batera okubeera ne gye basula so tukwate LCs ez'enjawulo tuziwe amaanyi ne bannamatugga baffe nnyinnyini tugende mu bikwekwe tukwate abavubuka abo tubajje mu bantu tubatwale gye balina okubeera mu makomera ate ekyalo kitebenkere. Kyannaku twafiiriddwa omutuuze waffe erinnya lye yakazibwako lya Jjajja Isa yafudde mu ngeri ey'ekikangabwa ennyo mu mbeera ey'abaana abakazibwako erinnya ery'Abakasolo yamufumise ebiso 2 kyetutegeddeko nti babadde bavaako naye mu bbaala enwa naye tukubira omulanga eri ababyokwerinda bakama baffe aba waggulu esi waffe RDC DPC Kasangati tusaba bakama baffe mukomyewoko ebikwekweto ku bantu abo ffe nga ababyokwerinda aba wansi ebikozesebwa tetubiina kwenganga abantu abo tusaba mutuwe ku mikono emigumu okulaba nga twongera okulwanyisa abantu abo okubakendeza mu kitundu kyaffe okusinziira ku bantu abakattibwa ndowooza kati ono wa 3 omu yakubwa mayinja omulala bo yali mu gurupu yaabwe mwennyini balwanagana ne battingana ono abadde asuzaako musuze omukulu muzeeyi wa Ssewaali butakanya muzi wanje ng'obutakanya mwavudde ku ki wanje twekoza bugenderevu olina emyaka emeka 18 gwani erinnya ly'edda ani Richard Asaba. Lubalusewa TV mazima ku mazima.